Ndi mufumbo naye musajja yadduka. Kye kyaddusa omwana? Omusajja. Nazaala oyo omwana oyo asooka nga ndi naye kati ne natusumbuwa nnyo okusinziira nga bwe nkunyonyoddemu yatandika okutusumbuwa nga wa mwezi ogwo. Ogenda kuddamu bitunnyonnyole biri binnyonnyodde nti tiri ku kamera naye n'abakulu abo ogenda bibannyonnyola. Muwuliza mukubiramu esimu n'agamba owaayi kati nze oyagala ntandikirewo ebintu byonna byangwako bikiiro ng'ebyo. Gweyeebererawo? Nze yeebererawo mukama yansaasira nenfuna wano akalimo wano ku ofiisi ne bampawo okusula. Wokola n'abaana beera wosula nabo? Appetite ebeera ntono ate nga bantondo ate bacuwinga. Ate gano amannyo mugabo? Wegali naye sense ey'okugamba yes abatagirina. Kati obujji bwanywa kugamba ati obwo obujji obuggulako obwongo bwa bbeeyi. Omuliisa otya? Kati olina okufuna ensuju n'ogattamu eggi n'omuteramuko kasupu ka mukene kati katugeze ogenda kumuwako ku kanyama n'ofuna kano akabi cracking n'omufumbira obulungi n'obitabula oba n'omugattiramu n'akamondi n'omuwa n'ali. Kati ebyo byaba biridde leero enkyo ogenda kumufunirayo ekifo ky'enkoko yes n'obikuba n'omuwisa jiiko ate byemmere gyalina okulya asobole obwongo okukula azimbazimbemu ku mubiri. Oluusi akasente muganda wange nga weekali. Kakati ate oyo gwenkutte? Ono gwenkutte sinaba kutegeera naye lwakuba waliwo sayini zazze nga andaga mu weekend ewedde naye era naye alabika era bwagenda kuba kati sinaba kutegeera kuba sinabayo kumutwala. Myezi emeka? Myezi 2. N'enzaalwa era yali nnungi tewali kizibu? Nze namuzaala bulungi n'akaaba ng'abaana bwe bakaaba. Amagumba gagonda? Tasobola kuyimirira. Nze nsaba abatulaba batuyambe bannange ku baana bano n'ebitongole ebyo ebirabirira abaana ab'ekikula kino. Mpulira nga bagaba basobola omutwala ne babeera naye n'osobola okugenda n'omuvisitingira buvisitingizi bwotyo naye batuyambe. Kati bambi ono wagumu kitundu wali wano ate oba nabo kati ono naawe nga bw'omulaba wuuyo naye ali awo naye bunnange omukazi ono asiiba ayimiridde asula ayimiridde. xpotv to the world. Oli ku xpotv nate nkwaniriza gwe mukwano gwange webale kubanga ofollowinga story y'olwaleero yakuyamba kutaasa bulamu. Tulina mwana muwala ali waneeno ogenda mutunulako naawe obeeko kyotugamba. Nze omwana soda abe yakutte kamera olunaku lwaleero tukoledde katooke katooke naye nga sinna kugamba kintu kyonna ngenda kujjukiza abakambridge basangibwa matugga kito osobola obbakubirako ne bakunnyonnyola ebisingawo. Twala omwana asome ekisulo okuva waka neddekeya mikwano gyange bagenda ebweru nembonaabona omwana ngenda mulekeraani babitereezeza omwana osobola obbamuwa okumala ebbanga lyogenda omumala ku kyeyo ne bamukuuma bulungi n'asoma ate nga mwogerezeganya naye bulungi. Empisa nnungi eddiini ye tebamukyusa kosa n'ebitone bye bakikwatako ne kitambula bulungi ne bakishepinga omwana n'avaamu. Babayigiriza okuwuga kuba bivuga kuyimba biki so mbakubireko mudduke. Ate ba Erushadai bo batambuza nsimbi balina ekitebe mu kibuga Kampala kosa n'eggwanga lya South Africa osobola obbakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi ng'ogatambuza nsimbi oba zenkana zitya okuzireeta mu Uganda n'ozifulumyamu. Mwabe South Africa bingi bye bakola mbu bino kusasula bills via network kusasula amasannyalaze school fees bills transferringa sente zijja waka ku account teka mu banka bakubire. Balina restaurant e South Africa balina n'ebintu birala bingi. Nsanyusa okubalaba banyabo. Kale sebo. Ngenda kusinga kwogera naani? Nyabo oli oti? Nje ndi sebo oli otya? Amannya go gwa? Nasasala Tracy. Wano tuliwo? Tuli Wamala ku Masiro Katooke. Oli mufumbo? Ndi mufumbo naye
musajja yadduka. Kye kyaddusa omwana? Omusajja nazaala oyo omwana oyo asooka nga ndi naye kati natusumbuwa nnyo okusinziira nga bwe nkunyonyoddemu yatandika okutusumbuwa nga wa mwezi ogwo. Ogenda kuddamu obitunnyonnyole biri binnyonnyodde nti tiri ku kamera naye n'abakulu abo ogenda bibannyonnyola. Yes. Na ku mwezi ogumu n'atandika obulwadde bw'okwesika ne tumutwalako. Sooka otubulire omwami bwe yazaala omwana ali bw'ati n'adduka. Nedda nga ndino nga nazaala ono nga mulina. Kati ate ne tutoba kataawo nga kale omwana nga mulwadde nnyo ne tuddukira eyo zamulago namutwalako n'entebe eyo ne tuvaayo buli wamu gye batugamba nga tumutwalayo. Kati ate koye tufuneyo omwana omulala tomanya kitegeera konse kale. Kati ate kokujja nenfuna olubuto nenzaala ono omwana oyo bebi nga mutono nnyo. Sorry? Nga mutono nnyo. Mutono nnyo namuzaala ngaali bangamba nti ino yali underweight simanyi lwaki. Alina emyezi emeka? Alina emyezi 2. Ate ono? Oyo wa mwaka gumu kitundu. Okuzaalibwa kw'ono omwana kwali kuti? Mu kuzaalibwa kwe namuzaalira Ikawala Health Center for ne muzaala n'akaaba kati omukumuzaala kwe kati omusawo n'azijja n'angambako naye omwana wo gw'ozadde mutono kuba yali 2 kilograms only. Kati n'angamba it's okay but ozije obeere ng'omunsa nnyo olabe tomanya yinza okuvaamu. Kati n'enkola ekyo kyennyini n'emunsa naye okuvaamu nekugaana. Omwana ono nga oli lubuto biki bye wakozesanga? Omanyi abakazi mutera okukozesa ebintu bingi nnyo nga mulimu embuto. Okulimba kubisi tewali kye nakozesa. Nanywa eddagala antinento nenywa eddagala bulungi nnyo nenkola sikaani emirundi 2. Ng'omwana mulamu bulungi talina buzibu? Nze abasawo nga nkola sikaani ne bangamba olina omwana omuwala ali bulungi ko ye. Nze nange nenyetegeka nga amanyi ngenda okuzaala. Of course nazaala mukama yeebale nazaala. Wazaala bulungi? Nazaala bulungi. Kati omwana bw'atyo okuzaalibwa bw'atyo a good chance mulago njebaza nnyo kuba bwe twamutwala mulago be banzulira ekirwadde kye. Nga tunatuuka mulago omwana ono bw'omuzaale abasawo tebaamukebera tebaliko kye baakugamba kyali bakumuzaala ng'omuzaala lwennyini tebaamukebera okuggyako namuzaala ne bampa omwana bulungi ng'abalala kuba already ekyenjukirako namuzaala underweight 2 kilograms ne bamuteeka mu ka incubator n'amalayo olunaku olumu ne bamugjayo ne bamumpa. N'okomawo wakanga mulamu bulungi? Nenkomawo wakanga mulamu bulungi nenzija ku omwezi ogumu yatandika okukanga balalinga yesika mwezi gumu ne 2 weeks olunaku yali yesika mirundi nga 8. Temulimu bya kika bya kinasi? Mu bya kika temulimu simanyi oba kikuba namutwalako wakana bagamba bino tetumanyi ne wataata we ne bagamba bino ne kumufuna ogenda mu lubuto lwa maama we temulimu bino musimanyi twanywa munywe abakazi bemutera okukola? Nze era n'okubimanya sibimanyi even n'oyo omwana agamba nze sirina kyemanyi sirina ki era nze kinyewunyisa kiri kimu okubazaala bazaala bulungi nnyo. Oli wa ddiini ki? Nze ndi mulokole. Yesu yebaze. Amiina mukwano. Omwana atandika okwesika kiki ekyakugira mu? Omwana bwe yatandika okwesika nga simanyi kataataawo ne mutwala ewaka gye nzaalibwa. Kati ne bagamba yali ayinemu n'ebinnyo nze nga sibimanyi ne babijjamu ebinnyo. Omwana ewaka n'aba bubi twamusookesa mu ddwaliro erisooka ewaka n'agaana ne batuwa referral Kyayo ne tuka Kyayo twamalayo weeks 2 still ne bigaana abewaka n'agamba why zayo omwana w'abendi nenkomawo n'omu Kampala. Kati omukomawo mu Kampala naye omwana singa bibi waliwo dokita omu alina clinical wansi n'angamba naye omanyi ko nze oyo omwana omudduse emulago oba Entebbe. Nasooka emulago ne mutwala emulago nga sinaba kuzuula kirwadde mulago of course nga ngendayo bulunaku soko kebere kino katusoke tukobera amagumba ge eyo kino ekigumba omusikani gyompadde eyo yenye basooka kebera amagumba basooka kebera amagumba ne bagamba ati
nga bagala balabe oba ali mu TB because yarassa bubi ne bagamba TB taliimu. Mu budde obwo tolina bino bya kiddugavu byonna bye wamuteeka? Nedda mukwano sirina yadde bya kiddugavu oba ki kuba olwedde nti waliwo dokita omwe agamba n'obwokola ki omwana ojja kumutwala mu basawo be bagenda okutaasa. Eri ewammwe gy'ogambye gye wagenda ludda? Embalala. Embalala. Ne bamukebera nga TB taliimu? Ne bamukebera nga TB taliimu. Kataawo ne tufuna dokita bano aba neuro abakola ku baana abaliko obulemu. Ne batujjuza fayiro ne batuwa appointment tibeere nga tumutwala eyo e Mulago. Kati ate nembeera nga mutwalayo ne bampandiikira nti ino mutwale Mulago omupya nkole test gye bayita EEG ya bwongo. Kati ne mutwalayo test ne tugikola yali dokita nga muzungu nangamba omwana alina obulwadde ku bwongo mbute bwakula obw'omwana. Kati awo kwe kutuwandiikira egundi esirapu gye bayita Eprim yeeno ekuza bwongo eno eyo ejjako kyokwesika kuba yali yeesika bubi nnyo nga naawe otya eyo yennyini abanga alumbiddwa empewo waba yeesika empewo byeki nga abana abakwatibwa emizimu ye ng'akatulwawo yeesika amagulu akankana amagulu akankana emikono amasonga bwe gagenda. Kati eyo sirapu ne bagituwandiikira ne tukirira wansi awo ku First Pharmacy ne tugijjako. Kati kino ekyokussa bubi still dokita n'atuwandiikira tumutwale mu ENT e Mulago. Eno sirapu ya mitwalo 8 emu bwetu. Agimira kumala bbanga? Agimala ku mwezi gumu ne wiiki emu. N'ogenda n'ogula endala? Nengenda n'engula endala. Sente ozijja? Mukwano. Taata abaana akuyambako? Taata abaana yalanyambako. Twakola test nnyingi nkyakuddira naye yamala ne bizinesi n'esiranya n'agwa totally. Yali akola mu wa saluuni. Negwa. Kuba n'ebintu ebimu byetwa kale sente ezimu n'ebintu ebimu ebyewaka byonna twabitunda. Nga mujjanjaba abaana? Tujjanjaba abaana. Tulina okuddukira obulamu bw'abaana. Kuba test ezo za bbeeyi. Ne tuddamu ne tukola brain CT scan. Eyo brain CT scan nayo ya bwongo. Nayo twagikolera e Mulago. Nazo nezo za bwerere scan zezo? Tere scan ya bwerere. Nali manyi Mulago ddwaliro lya gavumenti. Ddwaliro lya gavumenti naye test ezo zenkugamba za sente. EEG kisinziira bwoze EEG ya mutwalo 15 naye kusinziira ffe nga Mulago yaffe batterako kwa gavumenti kuba batugamba bogenda Nsambya sasula na mu 8 kati ffe batujjako 15 akatonotono. Brain CT scan ya mutwalo 25 ekyo ekigundi ekyamabulwe kya mitwalo 5 ne tugenda mu ENT nga ekola ku kino ekyokussa bubi. Kati eyo ENT batuyamba eyo bamukeberera bwerere naye still bakuwandikira eddagala gwabo. Yes. Kati ENT ne bamukebera ENT nga assa bubi ne batuwandikira eddagala eryo eddagala nali ndumulisako mu nnyindo. Kati ekyo Mukama nansaasira ne kigenda ekyokussa bubi. Kati awo nengenda mu baamaaso aba still e Mulago. Kuba tasensinga kugamba nti akula basobole kutegeera yego basobole kwawula oyo ye maama oyo ye taata oyo si ye maama. Amaaso galinga gatunula naye tegalaba? Gatunula naye tasensinga kugamba ategeera ono yani talaba. Oba just akyali muto? Nedda omwana okulaba banga batandikira ku myezi ennaku 5 otandika okutegeera n'ategeerera ddala omwana ali nomu. Yes. Ne mutwala mu baamaaso e Mulago. Owamaaso n'amukebera n'amulaba yamuteekamu ku kadagalaawo. Kati kwekunga yampandiikira akawandiiko ne katwalira dokita waggulu. Dokita n'angamba obwongo gye buyizza nga bukula n'amaaso gye gajjira nga kulaba. Bw'anaakula obwongo ajja kulaba. Naye nakati tanaba kulaba. Obwongo tebunnakula? Tebunnakula kuba tanaba kulaba. Myaka emeka kati? Mwaka gumu kitundu.
tugenda maaso nezisibakebera kati nenga kyamaaso kimaze ekyamaaso nkimaze nembeera nga followinga kuba already obeera nga followinga baku appointments bano abandu abakola ku baana ab'obulemu omukomyo olunaku bwe tulabe kataali atya omukomo naye nga bakugamba ebyo olina okumulabiriza bano abaana balya bulungi nnyo lwaki appetite gyatalina batakkirizibwa kulya ebyo appetite ebeera ntono ate nga bantondo ate bacuwinga ate gana amanyo mugabo wegali naye sense ey'okugamba yes abatagirina kati obujji bwanywa kugamba ati obwo obujji obugulako obwongo bwa bbeeyi olina okubunoonya banywa bunywi yes n'okulyalya kuba twalaba musawo wa nutrition natusomesa engeri gye tulina okumuliisaamu omuliisa otya kati olina okufuna ensuju n'ogattamu eggi n'omuteeramuko kasupu ka mukene kati katugeze ogenda kumuwako ku kanyama n'ofuna kano akabicrackinga n'omufumbira obulungi n'obitabula oba n'omugattiramu n'akamondi n'omuwa n'alya kati ebyo byaba biridde leero enkyo ogenda kumufunirayo ekifo ky'enkoko yes n'obikuba n'omuwisa jiiko ati byemmere gyalina okulya asobole obwongo okukula azimbazimbemu ku mubiri oluusi akasente muganda wange nga weekali nakatona tegeera kimuluma ekirwadde ekyo ekimuluma oyo bwe bamala okumukebera obwongo bangamba alina obuzibu microcephaly oba microcephaly ntina alina West syndrome obwongo tebwakula kyamuleetera okwesika kwa buli kaseera kyekimuleetera obutakula kale kyekimuleetera okubeera bwatyo bwali kuba talina kyakola tatuula tayimirira tazannya omukono okugamba nti agikozese talina bwatyo bwali bagamba obwongo buto okusinziira ku basawo waliwo essuubi ly'obwongo okula ekyo katonda yamanyi kuba olwedde ffe tulina okufolowinga kugamba nti abeewo ye nga ye n'eryo eddagala lye batuwa lumbeeza okuba eryo eddagala lya iprimusirapu bye twali tali okwesika kwagenda baabasawo babagamba nti buyinza okukula n'ate amazima gennyini bangamba amazima kale tebugenda kukula ategeere ng'abaana abalala guge mazima bakunyonyola amazima obulungi ne bakugamba bwatyo bwali ojja kumwagala nga bwali ojja kumulabirira nga bwali naye tajja kukola ki kugamba nti obwongo obukule n'omubiri tegugenda kukula wogezezaako okumulabirira omubiri gukula naye tugugenda kukula nnyo bino ebisigadde bikola asobola n'okweyamba biki ng'ofaayo kuba otwedde mutwalamu exercise buli wiiki mutwalamu exercise akolayo ki era agikola babayigiriza engero gyalina okutuulamu obugalo balina engero gyo babumasaginga asobole kwekwatira ekintu waliwoko enjawulo kasokedde otandika omutwala enjawulo kalekalemu kuba oluli yali bubi nnyo yadde tanatuula naye kalekaleko kusinziira nze nga nze mabegako bwe yali kalekaleko kakati ate oyo gwokutte ono gwenkutte sinaba kutegeera naye lwakuba waliwo sayini zazze nga andaga mu wiikendi ewedde naye era nayita labika era bwagenda kuba kati sinaba kutegeera kuba sinabayo kumutwala myezi ebiri nenzaalwa era yali nnungi tewali kizibu nze namuzaala bulungi n'akaaba ng'abaana bwe bakaaba sayini ki ekyo zakulaga gwe zolowooza nti yandibanga bakuyita bata okukangawala yerako okwesikeera yes atandikiza okwesikangula ali mu kiro nga mmeka ali 2.13 something nga nakasembayo okumupuma
ayonka bulungi ayonka bulungi naye oluusi bigaana olina okumbula waliwo obwayonka n'abizza n'agaza okusinziira ku examination gy'omukolako obwongo buyinza okuba nga nabwo tasensinga ebimu abikola mu nsobi ayonka n'agaza nekino ekyokwesikamu kati sinaba kutegeera oba ayinza okuba ng'oyo nze kusinziira kwendaba yandiba ekintu kino tugambe nti kitambulira mu musaayi kuba kati wayasooka bwatyo bwalinawo kati ate nze first born si bwatyo bwali olinayo omwana munene bulungi ng'abaana babuli ali nomo ali active nnyo alinga myaka ali myaka 6 munene bulungi ate ali active alina amagezi wa musajja mulala oberoba oyo musajja yo yes jawe kizibu kivaawo ate n'ekirala ne taata wayineyo omwana omulala nga si wange mulungi munene ali nomo ali active oyo omukyala mukwano gwange nnyo neighbor jiba simagende yazze mu inbox yes bwabadde awo nange wenatuuka wano ne tukwanga omuntu bwobeera ne neighbor nga ojja nga omulabako bwe nalaba abaana bano nenkwatibwako nengamba leka nsembere nensembera gyali nentunulira omwana ono nengamba baaba kati ate nali simanyi nti waliyo n'omulala nagenda okujja mu inbox yo nga simanyi nti n'ono waali ng'abeereeyo mu kisenge naye ono gwendaba era najja nga nzize ku lwono kati olunaku lwe wanziramu nenkusindikira message nenkubulira nonziramu nenkugamba njagala mu recording ku simu mu kusindikire ne bwe najja okurekodinga ono kati nempulira omwana nga akaba mu kisenge kati nemubuuza ate oyo bwani nangamba nti naye wange nengamba muleete naye mulabe kwokumuleeta nagenda okulaba bona abaana nga bagenda bafaanagana nange kenensalawo nengamba kati kamba recording bonna nendekodinga ono nendekodinga n'ono enamba yange wagijja nansonyiwa okubuuza fwe aliwo abakazi benaku zino abakazi bakadde tuli bagezigezi nnyo mbeera ku gundi ku mutimbagano teri kyesiraba teri kyesimanya yes ekyaneewunyisa teyajja ku namba ya expo kuba ku kyano okwo tulina enamba gye tuteekako ndala naye kyaneewunyisa omukyalo ono yajja kuyange eri pasono kati neebuuza nakati wakijjawa maama agifuna okusinza bwolaba ku baana bano kuba nezijja kuweriyo omutimbagano naye nga nenkuba nga teyitamu nenkuba nga tebiri nengamba kati banaawo nomufunye ntya bwentyo katonda nanyamba mpaka nenkusuubiryo lyonna weeriri wano maama kyemmanyi wali ozadde ku baana gwolowooza bano abaana mulimu ekyekuusa ku bina ebyaffe ebyobuwangwa ng'ogyemu ebyekizungu nedda waliwo omuntu okuzaalibwa buli omu alina obuwangwa bwe naffe bwenyini abategeera beeraba nti tutegeera naye naawe oba oyinamu akantu n'olaba nti oli asingako munno okutegeera n'oli asingako munno bwe tutyo nze bwe ndowooza bwe kiba naye ebyo ebyobuwangwa wali ofunyeko ku bazira kisa okuyambako mu nyambo ezimu gweyebererawo nze yebererawo mukama yansasira nenfuna wano akalimo wano ku office ne bampawo okusula wokola n'abaana beera wosula nabo kati bwe mba sirinamu za gundi z'eddagala nga mbakubira ne banyamba ne bampa n'ez'eddagala batyo oluusi nga nkuba ewaka mu nyambe ye taata abaana omuwuliza muwuliza mukubira mesimu nagamba owaayi kati nze oyagala ntandikirewo ebintu byonna byangwako biki bikiiro ng'ebyo alina looni nga tujanjaba omwana waliwo sente zeyajja mu looni zamukwata bizinensi nesiranya nagamba nze sikyalina kyokukola ne laavu yafa
Tate nga olava ajijjo. Kati akulaba oyinza mukubira mulanga. Sorry? Omuntu akulaba oyinza mukubira mulanga ki? Omuntu andaba mukubira omulanga anyambe kuba already abaana bano beetaaga obuyambi, eddagala ly'embawa lya bbeeyi, emmere gy'embawa ya bbeeyi. Sirina buyambi bwonna kugamba nti nino wange sirina wensula nange Mukama yansasira ne bampaako wano n'emmere oluusi mba sirina neti kale embeera yombi banange nsaba ku buyambi munsasireko munyambe ku baana bange mbasaba busabi bamba bazira kisamba saba munyambe Mukama abampeera omukisa. Wali ogezezzaako ku bitongole bikwasaganya ku baana ab'ekikula bweki? Kuba olwadde mbadde sinaba kufuna oyo omukyala yanyambye n'agamba nze kankuyiyirize. Nga bo wajji bali osobola obbayita ne bakuyamba. Olinga alabi. Bwe nga bwe bali nsobola era mbagalira ddala. Mpozi nga mulina katalekeka. Ngenze ogwange gulimu okuwedde. Olina akatalekeka? Nze nsaba abatulaba batuyambe bannange ku baana bano n'ebitongole ebyo ebirabirira abaana ab'ekikula kino. Mpulira nga bagaba basobola omutwala ne babeera naye n'osobola okugenda n'omuvisitingira buvisitingizi bwotyo. Naye batuyambe. Kati bambi ono wagumu kitundu wali wano ate oba nabo kati ono naawe nga bw'omulaba wuuyo naye ali awo naye bunnange omukazi ono asiiba ayimiridde asula ayimiridde. Kati ogattaganya otya okukola n'abaana? Ekinyamba we wano mbeera wano kati bangamba eno kampuni eno ekola ku by'amataka katugeze wali wazze kwebuuza mukola mutya eby'amataka babikola batya kati nze ansanga wano kuba olwedde sivaawo ansanga wano nemunyonyola nemuwe namba z'aba director nayogerezanganya nabo. Abaana obudde obwo obeera obasitudde oba bawumuzaamukeyo nga beebase? Oluusi oyo bwe mba amaze okumuwa ekyokunywa nemwebasa oluusi nemutuuzaawo mu ntebe oba mu baafu kati oyo akaaba nga muwa bbeere entuula nsobola kumuwa bbeere nga bwenkunyonyola kiraya nti noono akaaba? Waliwo ono asimbula okukaaba noono n'asimbula. Biki ebitera omukaabya ebimumalako emirimu? Olubuto oluteera kumuluma nnyo, bw'afuna enjala oba katugeza afunyemuko akalwadde akatini nnyo akaaba agonda nakati kati kadduka nakayina mudawule yenna kadduka naka amagumba gagonda. Tasobola kuyimirira. Omukyalo ono gwolaba oyo gwe basitudde ndabye erinnya ye Kayesu Rachel. Ate oyo bamuyita? Oyo bamuyita Mute Shirat. Bonna bawala. Kasa story ogirabye kyemmanyi bw'oba olina kibuuzo kiteeke mu comment section. Nze nja kubamba kubira batunnyonnyole n'ekisinga obukulu beetaaga kuyambibwa. Bw'oba oli eyo ng'olina oba kitongole ky'omanyi nga basobola oyambako ku baana bano, osobola otukubira ne tulaba engeri gye tusobola obbayambamu. Documents zonna test scan zonna bazirina wano eno, basobola okujja ne bakulaga n'olaba. Kati mukwano gwange nyamba kyeyalinga linki eno ogiweeko ne munno alabe tulabe nga at least tubako kye tukola. Bangambye eno syrup ya mitwalo 8. Ongambye ogigula mu first pharmacy. First pharmacy muno pharmacy za muno teri yadde. Nageza ko teri. Oyina kugenda ku first. Nino kugenda ku first pharmacy. Oba mu kibuga gye basuubuza. Kuna amirira ko ddagala kina ddagala. Nali muwa gundi ipri balita bata
waliwo obweke bwe twasooka okumuwa olwe yali yeesika bali bamuweerako eryo eddagala ng'erabiddeko erinnya lyalwe kati obwe baamala ne bamukebera ne bagamba obwe abuveeko kati eryo alina obuweke obulala bwamirirako babiyita folic acid amira buli lunaku akaweke nkamuwa olunaku olumu kati oyo sirapu njumuwa ku makya olw'eggulu olina ebigambo byogera eby'oluzungu olungi wasomawo nasomako pakawo siniyako nakuwulira era n'ebigambo sewo byogera nga ebimu sibitegeera ebyolusawo anyway mikwano gyaffe ensonga bwetyo bweri ngenda kusaba subscribe nga gwalabye tukomewo okudda enewa mukyala Kayesu ono at least nga waliwo kenjawulo oba nga waliwo akagamba ngenda kusaba Mukama Katonda omulungi akunkuumire tusisinkane mu story endala bye bye. xpotv to the world.